Yes, mukasaka tugera kubatolekera ekyatulese akawungezi k'olwaliro nabagambye tugera kolekera kasema kagenda kubeera ka mukwano nga bagamba American International Pictures bakutuusa kusema gye tulekedde wabula kyagala mwerabire abayitibwa abamweza General Motor Company. Mweza General Motor Company nagamba bashikana bakonkera Plaza opposite Buganda Road Court. Wano nga bagamba American International Pictures bakutuusa kusema gye tugenda okolekera naye ate nga bagamba Almisa Entertainment Pozigo gaseko ne video just productions nga bulijjo Maulusi Vice Burger na nyini sema agendo sokera ddala. Wano nga bagamba Emma Roberts agenda okulembera abazanyi Thomas Mani naye agenda kabera mwaka wongezi k'olwaliro. Brit Robertson tagenda kabula mukuno na tuli kwanjula. Kasema bakaisi about fate. Tugenda kuba twolekera ekiyitibwa entuuko. Manyi buli muntu waliwo kye bayita entuuko mu bulamu bwe. Naye okusobola okugezaako tegeera ddala mu butuufu nti ekintu ekyo ntuuko gy'oli oba oteekeddwa okugoberera kye twandiise obubonero. Wabeerawo sayinzi esobola okulaga ddala mu butuufu nti kino ekintu newankubadde ogezezaako kyebalama ogezezaako kidduka nekyabika Mukama yali yakiteekateeka kisobole okugezaako okuba nga kigwa mu kkubo lyo. So mu kutandika tulina abantu babiri ab'enjawulo be twatandika nabo. Kwali Road mpozi ng'ogasseeko ne Nakyala. Uli agamba nti kyabika olwayo olwe lunaku. Nono n'agamba kyabika olwayo olwe lunaku. Aya yakwate kubo n'assuka nga bagamba Madeleine Peace ne mwalimu Sema gye tulekedde. Ne bagamba Wen Maliki tagenda kabula mukuno kona tuli kwanjula njaga weekanye. Ne yakwate kubo najja mu kinaabiro najja asobola okugezaako okwetongoosyaako ngeri emu endala. Soka yeteekateeka yagamba yes genda okuza amaaso nga mutuufu agamba yes nga bagamba Louis Tani naye tagenda kabulamu. Nabagambye kuno konna kwanjula Vicky Junior Productions nga bulijjo. Ono yagamba kano ka proposal mbutuufu ko ekituufu nandiyagadde okukuba embaga njagala nkuwase. Uli agambye kafeesi ke mbutuufu kagwana okubanga bakasaba obufumbo. Uli naye n'agamba ddala mbutuufu kugamba waliwo yeetegekera okubanga asabibwa obufumbo ne wabaawo ateekateeka okubanga asaba obufumbo. Bantu babiri banjawulo nga bagamba Benjamin Jack naye tagenda kabulamu wabula nga bagamba David Dodson yakagatagata niyakwate kubo n'ayitawo n'ateekateeka noli n'akwate kubo n'ayitawo n'abaako byateekateeka balina oteekateeka ekyenkya agenda ogira bw'ati nga yogati yaweddemu yateekamu buteesika kyayi ngenda mpola naawe saagala totandike kunteekako mbeera. Ono agenda okuza amaaso okulengera akadde waliwo message yali ezze ng'oli amugamba ndowooza tugenda kusekanako ssaawa emu. N'amugamba yes of course I can't wait mbutuufu nga bagamba David Hannings ye director of photography yakwate kubo n'assuka mu kaseera kano yatunula akadde kakino yakwate kubo n'afuluma ekyewunyisa babeera mu bifo byanjawulo ninga tekyabika babeera mu estate almost y'emu era nga n'ennyumba ze babeeramu buli mu abeera mu nnyumba 15 kati agenda okujja bwati nga kyabika alina kyeyerabidde yakwate kubo najja balina kasipeya bakateeka wansi awo wansi w'ekimuli ono agenda otandika emmotoka nga yeekyanje abadde yeerabidde akasawo ke yadda n'akakima kasipeya ke n'alyoka akazeewo wansi w'ekimuli nga bagamba Tiffany Paulsen yali ku bya screen play kakali bwe batyo basimbula mu budde bwe mu kaseera ke kamu nga batugamba ono abeera ku Alcovon Westwood nona yabeera ku Alcove Norwood ono abeera ku side ya Norwood oli abeera ku side ya Westwood bwe batyo bajja kati nga tuze bali loli alina bwe yatuukira n'asooka afuna obukopo bwa kaawa kati aba asembera essimu nevuga sooka ombuli empeta ogenda gikimasa ameka nagambye empeta ngenda gifuna ku lunch break yange seetaago nyambeko ku ekyo maama. Yamugamba nti ebiseera ebisinga nkimanyi weerabira ate n'eddagala ly'omira erya ssenyiga limanyi okuleetera embeera tiwali tabu nsimye okubanga lekeraawo n'okumira eddagala eryo kubanga sikiwa nti waliwo omukazi eyandiyagadde ogamba yeesi ku nnyindo nga yonna ennyogoze. Njagala ojjukire nti osigazaayo olunaku lumu ffe ebiseera ebisinga mu famire omuntu aproposinga ennaku z'omwezi nga 3 kwegamba yafuuka nnono mu famire bw'osaba omuntu yenna g'osaba obufumbo olina okakasa nti obumusaba nga ennaku z'omwezi 3 mu Desemba
engaged to a girl with her. kale soba kikkiriza nti mutabani wange agenda kuwasa akawala. Kale maama njagala osimanye nti kuyagala. Waliwo ekirala maama ndekaamu naawe yajjako nnyina abadde amufuukidde obuzibu. Kati noono ali ne maama we agenda maaso n'okwogera amugamba nti gwe taata oluvannyuma nga mwakasiikana yakusaba obufumbo oluvannyuma lwa wiiki emu mwali mwakalabagana wiiki n'akusaba obufumbo. Maama agamba kimu yali ayagala kunnegala definitely terina kyakkola. Aya ekyewunyisa ono abadde ayogeragazanya ne boyfriend we okumala emyezi 3 naye nga tebasiikanangako. Kati alinamu essuubi erigamba nti olwokuba agenda musiikana omulundi ogusooka ayinza okumusaba obufumbo. Gwe togezaako okubaako bye weefiira kubanga sisita wajja kutta njagala okimanye nti olinayo embaga ya sisitawo. Nze nfokasize ku proposal yange. Kale saagala weerabye tulina okukima kadaali koye kale katwode yajja ku mulimu. Musajja muntu mulamu munnange n'asooka afuna ebiseera ebisinga bw'abaze ku mulimu nibakyalibe manyi obaleetera kakaawa. Kiki mannange tekiringa bw'osuubira kyogamba kaawa si yakuyiiseekaawo definitely kiri kikyosuubira. Abadde alowooza nti oba osanga empale yagitamulidde mu ngeri emu oba endala. Kiki ng'olina vasi si nti buli lunaku okera ku makya ng'olina ekiteeso ky'okusaba obufumbo eri omukyalo mubalagavu. Ngenda kusaba agenda kubeera future wife kati saagala omuyite musege kati muyite mumbejja muyite ekikono si bwatyo bwali. Nakugambye nti yali nsobi yange oba osanga waliwo ebintu bingi mu relationship bakapo bye basobola ogezaako gabana obusenya. Neda ngenda kusaba lekera girlfriend wange ogenda masiro fokasinga kuwoleka owange muveeko. Nze nagenze dda kutinda nange njagala funa muntu gwenvaawo naye. Amusamu okimanyi nti eyo finisimu y'efumbu sinema ya Samu yali yakataala lwaki ogyessaako kati okwate kuba okudde erina kyala kyali we yajja amugamba twamisinze pate mutuufu pate yabadde yakabi wansindikidde ekizimbe wansindikidde ekifaananyi kya kizimbe n'erinnya Pako. Mbadde ngamba twandiga ensuufu nayo kadrink ekyemisana nina ofiitinga ekiteeteeyi kubanga munayi sisita wange yerayikidde nti nnyinza okgenda ku mbaga nga ngezi. Leka kwefuula nti olinga atamanyi kikiyinza tuukawo ekiro ky'olwaliro. Nze kineewuunyisa okuba nga oyagala okubeera engejjidde okuva eri omusajja abadde akwekwese okumala emyezi 3. Neda abadde tanneekwese jasi alina ebyokkola. Ngenda kusaba lisobere supportive leka at least kubeera negative. Nyinza okuba nzudde Mr. Right. Of course nkusupportinga. Naye Mr. Right si ye guy akubira essimu jasi kutuula katofaaliko. Neda totandika. Why? Yagambye nti eyinza okuba nga yentuuko leka. Feeti eteekeddwa kubeera magical. Feeti ebeera supernatural. Feeti kiringa keera kumakya kusisikana sherebu namaana akubulako mu crowd nomaana omusisikana nga atudde wansi w'omuti n'otuula naye ne munyumya ne mukuma n'omuliro ng'agyeko n'essaati ne mugezaako okufuna ka weekend akanyovu. Waaye ombeeredde ki naawe genda vaawo. So kakati tukwate kuba okudde bali yagambye nti alina okwate kuba kisikanisiza sisawo agenda kuba afumbirwa era nga bali mu kuteekateeka mbaga kati ateekeddwa okujja asobola ogezaako fiitinga mu lugoye kuba agenda kubeera maidi. Bamubuuza oba mutuufu alina omuntu gwagenda okujja naye n'abagamba of course nyina gwe ngenda okujja naye. Mbadde nsaba tubeere ku rehearsal dinner tusobole ogezaako okubeera ne reception egenda okubeera ensufu kati alina kasisita ke kantu ka ludiidi nnyo kantu kakwessaawo kantu ka matanta kanyiiza. Nze mbadde ndowooza nti oba famire y'omugole omusajja yeteekeddwa osasulira ebisinga obungi. Mulekeraawo ogamba nti famire yaabwe eri kipu kubanga bagenda tutwala ku branch egenda okubeera ey'amaanyi. Saagala gezaako kubeera leeti kubanga ngenda ku spray tan. Maama ndowooza olaba kye nagamba yagala kunnyonoonera mbaga. Kati ate spray tan egenda kwonooneta embaga. Nze nkimanyi ojja tuuka ekiseera obeeko kyokola ku mukolo gwange. Gwe buli kimu kyono oyagala kifuula kibeere ku ggwe. Ojjukira bwe twali ku prom party. Okimanyi nti Dylan yali ampisa bulungi okusinga ggwe. Lwansonga muwa bro job mu kinaabiro. Lwansonga gw'otwala akadde kalamba okwetega maama nno byamusobera bamanyi okaya naye n'atula butuuzi awo. Yensonga lwaki nali nsaba Gloria yababeera maid of honor. Why? Gwe nfunire ekiteeteeyi wamma afulume genda gwe. Kati ongobye nkugobye.
Mama yasituka n'abagamba abaaye ekimala. Muli baluganda. By law, you were bound to pretend to love each other and be in. Mu mateeka muteekeddwa liisi okwefuula nti buli omu afaayo eri munne era amwagala. Why don't you two? N'olwekyo ngenda basala lwaki mu ababiri temugezaako kweyisa bulungi. Nothing comes to mind. So. Tewali kyendowoozaako ssaawa zino. Oh my God. Ono yakwate kubona afuna empeta kati nno nnyina yamusangayo. Maama ate okola kiwano eno. Nagambye seetaaga ku bitu bya kunoonya mpeta. Kikyamu kye kiri kabokisi ko nedda just mbadde njagala kulaba. Wama ngenda kusaba osooka ofuneyo kwegamba akabokisi akalimu lugolodi. Kakaino maama mutabani waagenda ssaba omuwala obufumbo kati maama ayagala kubeera so invested mu nsonga eno. Ayagala akakaseti mutabani we takola nsobi. Ayagala akakaseti mutabani wafuna perfect mpeta ejira mu kabokisi akalungi. I could hear it first. Njagala soka nakulya ku speech bwegenda okubeera proposal speech bwegenda okubeera. Njagala nze maaso okugiwulyako nedda. Nedda. Gezaako just for safety. Sigenda proposing eri mange kigenda kubeera kya busiru. Kale bw'oba oganyitse okay. Omaka n'akabokisi sekayinaako obuzibu. Single most important thing you'll ever say to a woman, but Alisi oba osanga nandikutereezezzaamu okusinzira nti oli singo n'omanya ebintu by'oteekeddwa ogamba omukyala ddala ku lunaku lw'omanyi nti ogenda musa bufumbo. Omugamba kale tali tabuka kankulage bwe ngenda okwogera gy'ali. Yajja. Baby. Since I saw your face, Onaku lwe nasooka okulaba feesi yo ng'otunuulidde ng'otudde ka park bench. I knew that you were the one for Nakimanya nti gwe owange munnange. beauty, your Obalagavu, energy. amaanyi ge wandaga. Never thought that some guy will Saakirowoozaako nti gayiŋŋanze asobola okukomekera n'omukyalo mbalagavu nga ggwe. inspire me, Omanyi you inspire me. you challenge me, you push me out of my Onchalenjinga ebiseera ebisinga onsindika okunzija mu comfort zone yange. because of you. Olw'okubanga gwe I am ndi Clementine. Clementine. Will you please do me the great Bami ngenda kusaba mu kitiibwa ekyenjawulo. wife? Nkusaba ofuuke mukyala wange. Maama teyawulira ssanyu. Kale kitaawo teyaŋŋamba bigambo ng'ebyo. Yesu Kristo katraage. Ne buno butwalireko waliwo neyamuwebula. Bawulidde ebigambo byagenda okozesa nga kirabika babba baabwe tebaabibagamba. Kalwoli ajje bali. Waaw. Kati njagala olabe tulina abantu ba mirundi ebiri. Naye nga kirabika batambulira mu bulamu Well, I'm obulimu expectations ezifaanagana. I Kalwoli yatuula ebbali. was surprised, but you know, it's sentimental for me. My Alina gwanyumya naye banyumya. here every year. Nina kyaluli gwe twatandise naye atudde erudda alina omusajja gw'abadde asuubira okusisiikana. Naye nga kirabika abadde amaze emyezi 3 nga bakomuniketinga naye nga tebasisiikanangako. The beach. Kati asaba nti oba osanga olwala engeri gyamusabye omusiikana we wajja n'okuva ekirowoozo ekigamba nti oba osanga lodi amuwase mu ngeri emu oba endala. Family. The wedding starts at 7. Yeah. So I'm just gonna go into the city, meet the guys, and then I should have plenty of time to come back, shower, and then Baatandika ogenda maaso n'okuwaya mpola mpola. Dry cleaner, so you can just get ready at mine. perfect. Anti munayina amaze dopinga takisado gy'ogenda okwambala nagitadde ewange. You know, it's Omanyi? funny, even though we haven't been together that long. Newankubadde tetumaze ebbanga gwanvu nga tuli ffenna. Kale siba kikiriza ngituta emyezi 3. Parents actually have this saying, Waliwo enjogera egamba nti akaseera bwe kaba katuuse mu butuufu ng'omanyi okitegeera nti oyo gw'oteekeddwa okubeera naye. they actually got Kkiriza gaana. out of Bennigan's. Bakadde bange munaye baabawasiza wano mu Baniganzi. Akafo kayitibwa Baniganzi. Nga nsanyusa okulaba munnaye gwe nkumanyi. Kati ono gwe yalina yali sereebu nakyala. Thank you. That's so sweet. Olabika bulungi munnange. Bakery queen. Anti alina ne bakery cream eyiye ku bubwe. I think it's for the best. Nze ndowooza kijja kuba kise kati ono naye gwe yabadde aze okusisikana bw'ati bwafaanana. Naye nkugambye bagenze okujja wano. Newankubadde tebamanyiganye naye balina expectations ezikwata ku relationships gyegimu. Assignments and Ono asuubirwa okuba nga asabibwa obufumbo oli asuubirwa okusaba omukyala gwaze okusisikana obufumbo. Being a dick. Katono agenda okuwulira nga kirabika Lodi ate si byaliko. assistant messed up the reservation. La Bouchier, Bannigan's. We can still have a nice dinner. Newankubadde munaye baasobodde ogezaako okuba nga batono ya buli kyo naye tukyasobola okutambuza ddina ensufu. Be nicer. Gwe tulowooza nti kijja kuba kisufu nnyo. Truffle fries and escargot. Ono naawulidde ennaku okussa ku kyabadde asuubira si kyagenda okufuna. Oh my god, thank you. Oli yabakuba obufaananyi I'm literally going to die. mu butuufu mpulira ngenda kufa. First, Osobola otufunira ebyokunywa byaffe nga tonnabafa. He's funny. Okimanyi nti ali fani kono kali. Are you her managers? Simanyi gw'oli maneja we kubanga Is actually a brilliant. ono gw'olaba ssebolooya About to join my uncle's anaatera okwegatta ku faamu ya kojja wange. I am. Okakasa leaving. Margot. anti waliwo partners abagenda
And it came to me in a dream the time singa kibadde kijje mu kiroto kyange life. oba osanga maybe in another life etya reincarnation nga tufudde ne tukomawo And that wajja kubeerawo omukisa tomanya gwe nno You so much, Kurt Cobain. weebale nnyo gasiyambwa za ku kyalo and that's what I'm talking about. ono amugambye nti ebyo byoyogeddeko oba osanga tujja birowoozaako mu another life reincarnation nga tufudde ne tukomerawo mu mibiri emirala tomanya kino si kyakubeerawo kino kye bayita overreacting agenza okulaba nga boyi tamwinaamu future What is going on? kiki ekigenda maaso bannange What were you expecting? myezi 3 kono kiki obadde osuubira nti ngenda kusaa bufumbo I mean, kyentegeeza no. nedda kale si kunsaa bufumbo naye obadde osuubira nti ngenda kusaa bufumbo maama This is awkward. kino kiriwo kwadi kale Margot, wait. mago soko lindeko munnange kiki I am gonna need to. essuuti eyo gye waguze ne wankubadde sigenda gimpe tonsinikira mannyo toddamu n'onkubira n'essimu neesonyiwa nviiraako ddala gasiya yabadde amugulira essuuti gye bagenda okwambala ku mukolo gw'embaga ya muganda we From the moment that I omulundi gwe nasookera dde okulaba feesiyo ng'otunudde ng'otudde ku paka bench onsaba bufumbo yes kati njagala olabe yes katutatu soko lindeko muna yes soko otule oli teyamuganya nakumalayo empeta nkakasayo mbalagavu Save it. kati ngenda kusaba ebyo bisevinge obikole kuli yo proposal liyo proposal enkya ku New Year's Eve party This is perfect. ate kana akaseera ke kali perfect December 30th. It's desemba ng'ennaku z'omwezi 3 mu famire yaffe yebeere nga nno ko n'ennono ya famire ya musoko giteeke wali Engage? tekinikali kitwali ntuli engage era nzikiriza Tomorrow. wabula ngenda kusaba njagala onsabe ng'abantu balaba olw'enkya bro. You know, I just nze siraba nsonga lwaki nziramu okusaba enkya ng'olwedde nsobola okusaba kati mu ssaawa eno mu budde bwa So Griffin the deal is, like, you just got your proposal. tetugaanye osobodde osaba proposal Just gonna get mine. kati nange ngenda kusaba onsabe nga waliwo abantu nsobole okufuna bafolowaazi bange want our proposal to be nze saagala proposal yaffe ebeere ya social media naawe ate about us. njagala ebeere ku ffe Be about us. era of course egenda kubeera ku ffe Have a response. nina responsibility eri public ng'ogasseko ne basaponsa abantekamu ssente Professional. nze gulaba sebo ne professional influencer Get paid when nsasulwa okusobola okuinfluencinga obulamu bw'abantu abalala air and ebintu byennyambala ebintu byende abasajja bendeetinga ebinkolebwako kati ng'ebintu bya engagement chance. toyinza kunsaba nga tewali alaba Once in a lifetime. guno omukisa si bwe gw'amaanyi omusajja okukkirira wansi ku mavivi n'akukyaba obufumbo njagala ensi eraba nze togenda kunsabira mu kafunda We just got engaged. naye ate tuli engaged nedda essaawa zino tetuli yesi yange sooka oginjirize nja gikuwa enkya wangi No. gwe totandika sinika mannyo naawe tomanyiira kati n'abantu bazibu nakyala sereebu kati kyamugambye amugambye sebo togenda kunsaba proposal nga tewali kamera tewali watch njagala onsabe kwegamba onsabe obufumbo ng'ensi eraba enkya egenda kubeera New Year's Eve party twagitegese wagenda kubeerawo abantu bangi njagala onsabe ensi yonna ng'eraba va ku ebyo ebyokunsabira eno mu kafunda amugambye nze ndi professional influencer ebintu byenkola byendya abasajja bendeetinga bye bankola byonna Sorry, she was nteekeddwa okuba nga ndi mu kuinfluencinga bulamu bw'abantu abala kuba ne basaponsa bampa sente zaabwe okusobola okukola ekintu ng'ekyo need help. kati guno omukisa gw'amaanyi ofuna omusajja okukkirira wansi ku mavivi n'abaako byayogera kijja kuba kyetaagisa ensi yonna ebira temwewuunya kulaba abasajja nga babakuba bifaananyi nga bali ku butofaali babukiisinga kakati yakwaseko bwe nayigira eggaali n'asimbula n'agenda rodi yasigala wano tukwateko bwekudde bali kakali noono omusajja gwe yabadde alabye gwe yabadde afunye yamufunira ku social media yadde asobola nti oba osanga omusajja alimu ak'obuntu naye yafunye bano abavubuka bakiimu baffe bakola bunyama naye kakati essimu ng'evuga nnyina It's almost noon. Your sister's losing her mind. The wedding. saawa ziri mukaaga sisawa atandise ogw'eddalu tubadde tuteekeddwa ogenda mu dduuka liri eritunda ebintu by'abagole ogyeyo kaveiro Proposed, did he? nkimanyi omusajja alabika teyakusabye obufumbo And now you're falling apart. we bituuse kati otandise okumenyeka Mom, I'm maama not feeling. si kumenyeka naye jasi siwulira bulungi ndi mu lusenyiga Yeah. n'ekifuba I think I should go to the wedding. sikiwani neetaaga nzije ku mbaga nja balwaza Still your +1? kyogamba kipu ye plus 1 kono ye Self and Benadryl. then kati naaba weeteeketeeke situla akatofaali kajje mu buliri jangu yambe sisita waafumbirwe kaali Puff. And you'll pick up the veil. ate leeta akakaaya We will pick up. ovukosa akakaaya tugenda kaleeta I'm in hell.
yawuliranga buli kimu kyonna kimusobedde tukwate kuba okudirirwe ono bamugambye ssebo ayina kikola kyo ky'olwaliro ku ssaawa 6 nga kamera zonna weeziri nga bayise basimula akisesi n'abasigadde bodda aba agenda okuza amaaso nga zze anti nkuleetedde essuuti gy'ogenda okwambala tokola ensobi oyinza okujja nga toyambadde essuuti kiki kyemisinga wano anti nze kwetondera ekyegeera Look, I'm really sorry about last night. mukusookerera ngenda sooka nkwetondere ku byatuusewo ekiro kyajjo It's all yours. yeesi yange yo ngikomezaawo yegenda kubeera yiyo I'm really sorry too. Okay. nange nsonyiwa okweyisa nga bwe neeyisizza You to have the proposal of your dreams. kale ngenda kwagaliza osobola ogezaako ofuna proposal gy'olina mu birooto byo Engagement then. bw'oba oyagala engagement yaffe ebeere mu public then it is okay, no problem. ngenda kusupportinga ku ekyo. Wow, seba amuleetedde n'essuuti gy'anaayambala alina okwambala essuuti ya bbeeyi genda okuza amaaso empeta ye n'agiraba n'agyetikka You're acting strange. kikinga weeyisa mu ngeri gye sitegeera Yes. nedda I'm just. buli kimu kiryoke jasi neebase So. I just. nagenze nensikana bakyapiri bange You have to go. Oh yeah, no, I know, but it's just like our tradition since law school. And it's- teriyambuuza oteekeddwa ogenda okusikana bakyali bo kono of course kubeerera mu ssomero tubaali tukikolanga mbasiikana Traditions, but traditions. nkola yaffe kona enkola zigenda kyuka Try on the suit. kange nensooka enkojoba essuuti yeeyo Drink maximum tonight, okay? ngenda kusaba tonywa nnyo That's your friend. ate tonywa vodika Hey, how about I just try this on later and then? lwaki bino sibyambala oluvannyuma nenkusupurize kano si ke kasenya kange wakakosezza Oh, why? lwaki Sweat. kabisi Well, I mean, I took a shower, so. anti naabiddeyo ndooza amazzi gasammuseeko I leave it here. bwe ndeka wano akasenya kange mba nkwesiga Relationships are relationship yaffe erina kutambulira ku bwesigwa I think it's weird that you kiss. golowooza kiri weyadi kuba ekisookera ddala nkukeesinga okozesa akasenyako kibi meant to be shared. mulimu ebintu ebitagabanwa okusinziira ku buyonjo newankubadde onkiisinga tekitegeeza mukozesa akasenya kange oli abadde amugamba ndabiranga ddala ekiri weyadi because first of all we kiss in the morning in the afternoon budde bwonna obusinga so katukozesa akasenyako A lowly public defender. No, wrong. She supports me. She just thinks I should make a move into corporate. You hate kati yakwateko n'asooka abiriramu kyaliwe Corporate. n'amunyumiza nga kana kyabwe kamusabye mu sseba alina okukasa obufumbo ng'ensi eraba n'ekyakamugambye agenda va mu private akwate kuba agende mu corporate kati kalina faamu balina faamu ewaabwe kojja waako alina faamu y'abalooya ate rodi yasoma obwalooya kati kamugambye ngenda kusaba eno gy'oli wansi vaayo olina okujja ewaffe bakusayininge mu faamu yaffe siagala kubeera ne boyfriend nga mubutuufu newankubadde looya naye ng'ate luuza kwegamba kalina standards zekesetingirangako zekeetaaga This is the best book in the world. my grandmother. kati yajja n'asekana bakyali balina bakyali babalasha be yasoma nabo bamanyi buli lunaku kegamba nga olunaku lunaatera okukomekereza mu mwaka basika ne banywamu ne bajaguza nkola yaabwe tradition naye kamugambye ngenda kusaba nabikole naye kakasambu tonywa ennyo ne weerabira kubanga ekyo kyolalo njagala kibeere so perfect and beautiful kwegambako kafudde ku ki ekigenda okubeeramu masekati g'ekiro ng'ensi eraba gye kali thani ku ki lodi kyawulira gye kali baabano nakyala ayitibwa kalamentiya lodi tebamunywesa vodika bamunywesa vodika n'awuta vodika ne mukunyumira wamu ne bakyeyabe nga bomanyeera kano ke kasembayo effujo lyali awo ne bayitawo ne basooka bakkirirako eno bamuzira wuuta 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 saawa yakuyiwayo wuuta buwusi tobuuza lwaki gwe wuuta buwusi kati ate olowooza essaawa ezaddako yali akyategeera bakwateko ne bamwetika ne bamuleeta mu gaali ne bamuyisaawo ne bamuteeka mu takisi banaye sibasiibudde bulungi anedda nedda dayo Oh, that's my aunt's name. yagala kusesema Okay, I love you too, Gavorg. guvorogo nange nkwagala 15 Maple Drive North. kati bagamba duleevu genda mutwala mu 15 maple drive nowudu kyokka onaabeera mu westwood naye bagambye nowudu kati eri eringa esset neno kamala ennyumba ezisinga zonna baazizimba nga ziri mu fashion yemu jasi ebiseera ebisinga zawula lenyi Maybe I should just call him. The guy just dumped you. He doesn't get a call. nze sikitegeera gayi yakusuddewo kyokka ate oli oyagala mukubira ssimu You're not allowed to have temunywera wano mwenge hot. ate emitima emimenyefu mugikkiriza okutuula wano I thought this was a place of healing. nabadde ndowooza kano akafu kakujjanjaba What? atugaana okunywa omwenge Can't show up without a date.
sisobola genda ku mukolo nga sina date kono genda ku tenda tenda kali awo ka app ka social media ka dating app Be picky. osobola ofuna kuliko abasajja Random guy off the street and bring him to my sister. nze sigenda kweteka gayi gwe simanyi kumujja kubala kumutwala eri sister wange kona ate ekyo kyekyangu yalina kacere gwe yayita gwe ssebo Dig later. wama Latibu ofayo senga tugenda ku mbaga aba akyayogera ne bakisinga Latibu I have plans. yagamba sokoleka embadde nyina ebyokukola naye kasoŋŋambye nti then tewali tabu tugende This is- Latibu yakkiriza I mean- abani Latibu Sir doesn't already have a date for New Year's Eve. Don't answer. ne kati mutuufu Luzi akyaba talina date ku New Year's Eve Sweet tonight. And he waliwo naali free ekiro ate ali cute yawutawo ka drink nesigenda genda ate na bakacere tukwate kuba okudda ebbali ono baamuleeta nga bamutuusa pembeni 15 Maple That's Drive? right. 15 Maple Drive kuonera bwe kiri 15 Maple Drive zijja kuba 96.15 Wait, maybe 46, 50. naye ate golowooza ntamidde siraba zirina kuba 46 Here's the- kano sewo kamukadde kabadde kagala mubba You robbed me. onzibye Okay, my friend. Happy New Year. happy new year golowooza tunaalya wammwe mba nyina okuyisaamu egaali yakwase kuba najja kosi kasipeya ke kabeera wansi wakamuli naso kafuna nayitawo nagwa ettale naye no gye bamulese ku saidi ya Norwood naye nga atunaabira ku Westwood newankubadde state yemu jako bino aya legera nakwate kuba nasooka ayitawo paka eruda mu fridge jayo ku byokulya Hi, Teddy. gamba ki Teddy What are you doing up there? kikyokola waggulu eyo Why are you so dirty? yakubya amazzi Clementine. Clementine kirabika kano yakalese wange ate nesaawa eri wano storage We're gonna have to talk about that. ekyesaawa yo tujja gyogera kubanga nayitawo najja mbuliri ate okusinzira nti atamidde faani buli kimu kyonna ayine alaba essuuti yajja anaabeko ngeri gyabadde awunyawunya byatategeera yayitawo n'akwate kubona nakyala nno naye ajje nakyala atuuka ewaka genda okulengera waliwo yajja yugati mu firiji yugati ndowooza namulesewo sitegedde naye genda okebera ku ssaawa yeeno ng'essaawa n'agitereeza laba kiraga nti waliwo yabadde munda wano roodi yayingidde edda obuliri kyokka nti yasobola kulaba yateeka ebbali n'asooka ajjako eno mu kinaabiro erongosyeko toyireeta ate niyajjeko kisiiti kava n'akwate kubo n'ayitawo n'ajja ku buliri essuuti weeri essuuti yabadde agireetedde oli kapere wowe tufudde bwe yagwa ku muntu miranga gyali munda awo gwani kono gwani mbeera wano ko nange mbeera wano My bed. buno buliri bwange What a coincidence. We both have a one-eyed Teddy. kyogamba ffena tulina one eyed bwe yataate zubula I don't know. I guess I took a shower. I'm calling the police. lwaki oli bwerere kono nanaabye kampite poliisi Don't call the cops. toyita basirikale nkwegayiridde 911, what's your 911 what's your emergency Naked. nyina omusajja omulalu ali mu nyumba yange weapon? Do you have a weapon? alina ekyokulwanyisa olina ekyokulwanyisa nkulabikira nga alina ekyokulwanyisa nti ali obute yagwa wansi That's what you get for breaking. ekyo kyekituukawo senga oyingira mu maka g'abantu Didn't break in. sinaba kumenya kuyingira There's the spare key under the. yesu kristo wabaddewo sipeyaki wansi w'ekimuli And how did you know? otegedde otya mbu wabaawo sipeyaki wansi w'ekimuli Flower pot. Because there's a spare key under every flower pot in Norwood. anti mu Norwood mubeeramu In Westwood. Ma'am. eno ssebo si Norwood eno Westwood Jesus. yesu kristo banaye tufudde We're. Who's that? Are you alone? omusiru yanvuze kundeeta eno Yeah, of course I'm alone.
think? Yambuza oli weka tolina gw'olina ye kono ndinzeka. Like basic instinct. Bigenda kubeera nga bya basic instinct. She ties the... Basic instinct omukazi yasiba gayi n'amaana amufumita n'amutta. I should be scared. Nze nteekeddwa okutya. Jagged edge. Then jagged edge. Wearing a ski. Jeff Bridges yali ayambadde masiki ku mutwe. Rear window. Rear window. Rear window. Stewart is in a cast and Raymond... Sinema nno zayagala okulifaringa okusya ku situation gy'alimu. Bulodi zonna Don't agimanyi. always make it to the end. I don't know what's going on. Simanyi ki kigenda maaso. Okay. N'ekituufu kiri nti sirina buzibu. Fine. Oli yamugamba alabika talina buzibu. Lamps out of my skin. Singa nzita emitima gyange n'agikolamu njavunaana mmwe. Don't bleed on anything. Toyiwa musaayi ku kintu kyonna kanzije nfuna engeri gye nkutereeza. Kamwekanga. Oli yagamba tufudde kijjaki okuba nga saasobodde kulaba. Ow, that hurts. You're welcome. Ngendaako mpola naawe ebinnuma. Not to be weird. Obutabeera wiyadi naye met. twali tusiikanyeko nze naawe. We haven't met. Tetusiikananga nako. I'm a real estate agent. Nze ndi bintu by'amayumba. Based on a park bench. Feesi yange eri ku park bench. No, that wasn't... Nedda si yo yeeriko. Jjukira ya girlfriend wono yeeriko. Last night, Bennigan's parking... Wamma twasiikanye mu parking ya Bennigan's ekiro kyajjo. Simanyi ontambulirako. I don't know why I'm here, but... Simanyi lwaki ndi wano. Maple Drive. 15 Maple Drive. Drive. Anti eno 15 Maple Drive. That's crazy. Ekyo kya bulalu. Oh no, who's that? Ate ani akonkona. Apparently this is your house. Oli mu ssiru gano makaago balyoke batandika okonkonako. Kati ate kiipu wajjira. Gwe kiki oyagala. Texted you. I was Kati nkusinikire message nenkugamba nti essuuti gye waguze gimpe. soon. Don't you think? Nakubulokinze. Oba wambulokinze sifuddeeyo sooka ompe essuuti eyo. I'll be gone. The tux you were Nenda. supposed to wear to my sister's wedding. Eyo obadde oteekeddwa gyambala ku mbaga ya sisita wange kuba embaga yo tegenda kubaawo. Ego embaga egenda naye nze sigenda kujja. N'essuuti wagiguze nga yange. Kati agenda okulengera waliwo ojja amasebo afuutuka waggulu esooka olindeko gwe ssebo. Who are you? I'm her boyfriend. Si kyokola wano. We broke up. Like Anti simanyi gwani nze ndi boyfriend oli ex boyfriend. naked guy in your apartment. Olina naked guy mu apartment yo. You broke up with me. Wankyaye. Broke up with her right before New Year's. Wamukyaye nga temunaba kugusa mwaka. Thank you. The naked dude is calling me a dick. Ono omusirwa mpita diiki kyokka ate nga ye ali buti. You should hope that I don't. No. Saba kimu nneme kusekula. Totiisatiisa mugenyi wange. Owulira? What is going on? Ki ekigenda maaso? Are you drunk? Simanyi otamidde. All you? So what if I... Wanywedde omwenge kono bwe mba ntamidde bikwatirako wa. Picked up some loser. Actually, N'olyoka ogwa ku muyaaye kono ndi looya. Oli looya. you don't even know what a naked guy does for a living. He could. Tomanyi na kumanya oyo ali obute mulimu gwakola ayinza n'okuba siriyokiira. He can be naked if he wants to be. Oba ayagala kubeera nekedi abeere nekedi mu nnyumba yange tebirina we bikwatirako gwe wankyaye wantadde kite. It me. Kitegeeza ki? Kitegeeza Do you want to go to a wedding? wamma oyagala tugende ku mbaga ekyo ky'olwaliro n'asooka amukuba kiisi. Manyi ng'oyagala omusajja akkiriza osooka teekawo mbeera ne waba wagaana wangi. Ono baasooka ne bamwenyegerera maaso. Enough. Kimala ndabye ekimala. So Goodbye, Kip. weeraba Cape. Seriously? Seriously. Pretty serious to me. Of course ali serious. I get it now. This is a test. Kati eno ngiraba test. For you. I went through a... Nasoose ne mpitamu omutima gwannumye ku makya g'olwaliro kati ne mu gujjanjaba. My guru. Nabadde ne guru wange ku Zoom. I am not about to lose the progress. Siri mwetegefu ku losing progress gye mbadde ntaddewo mu nsonga eno sina gye ndaga. Fuluma ssebo. Baamutwala kewoje. It's not going to... Gwogenda kakasa kireva yaani. Jja wano kirevawo naawe. Goodbye. Nkusse genda. I am so. Wamma onoonsonyiwa okusiikira ku mbeera road gy'abadde ataddewo. It was. It's totally fine. Kiri fine. You know, I should get going. Naye we bituuse ndowooza nange mpitemu nga bukyali. About the wedding. Ekyembaga kyembadde njagala twogereko ekyembaga. Real? Embaga ya ddala. We have plans. Mpozi ng'olina by'ogenda okukola. You could say that. Era ddala nyina ebyokola. Would go to a wedding with a total stranger. Era mu butuufu tosobola kukkiriza genda ku mbaga na mugwira nga nze naddala ku New Year's Eve. This has been interesting. Akaseera tekabadde kabi kanyumidde. You see, my sister. Omanyi sisa wange agenda kufumbirwa mu ssaawa 2 And I'm. ate nze maid of honor. And that guy who just left was. Gayo oyo g'ofulumye gwe mbadde nteekeddwa okugenda naye. Up, but what did I do? I went and got my hopes up, and it's Kale onoonsonyiwa sandyagadde situla kwegamba ssuubi lyange naye going off to sit next to an empty. sisobola kwata kuba ogenda nga ndinzeka ngene ntule ku ntebe nga ndinzeka ab'ekika banvume abalala bonna njagala osegeera. And the first girl shoved out onto the dance floor to catch that stupid. Bagenda natuuka okanyuga ekimuli bajja sindikayo nze nze maaso okkikwata mu ndyoke nfune omubeezi. Oh, and painful death. Ekyo kijja kunzita. Paid in that humiliating. Njaswala This Hunger Games tradition, you know. obitegeera. Look, I Amuyiridde ennaku ye yonna ono yamugamba naye sisobola really can't. sisobola go ge mazima. No, of course.
course. of course era Sound psycho. mpulikikanga musiru kono si kyeŋŋambye naye ekyogenda naawe ku mbaga Breakfast at Tiffany's? Oh, yeah. yali breakfast at Tiffany's Favorite movie. My cat's name. kasinema ke nali nsingira ddala okwaga ne kapa yange nagituuma ekyo I have a cat named Cat. olina kapa naawe eyitibwa breakfast at Tiffany's He's like, have a breakfast at Tiffany's. nange nyina posita yemu bwetyo mu kiyungu kapa yange bagiyita Ted balina bingi bye bafaanaganya Well, anyway, just for not calling the cops. weebale butayita basirikale Murdering me. anti nawe weebale butanzita so ndowooza mu kyo kankusiibule ŋŋende weeraba zaawo akaji kazi watu abadde alowooza ati oba osanga ne anaakukusa ono aneesibako ono ziba tezirubusa ne bakonkona I forgot my bag. mbadde neerabidde ensawo yange yenkomezaawo yiri wali eri omugamba isooke genda ogifune I'm sorry about all this. ononsonyiwa ku biboozi bino byonna ebibaddewo naye kankusiibule weeraba nateera anti weeraba banga lyonna kuzaawo akaji yawulira ennaku ziba tezirebusa ne bakonkona nateera Okay, I'd have to leave by 8. naye bayisaawa 2 osobola okunta ekyo tekirina buzibu bayisaawa 2 omukolo gujja kuba guwedde ku saidi yo weebale kuntaasiza munnange How are we gonna explain bringing me to this? katugenda ogenda bannyonnyola otya nti ondeese ku mbaga Hey, you want me to pretend to be the dick who just... anti basuubira nti ngenda kujja ne cape kono kati oyagala n'enfulono omusiru abadde wano Leave as soon as the ceremony's done. omukolo bwe gunaaba guwedde gwe ng'ofubutuka Does Kip have a job? simanyi alina omulimu You have a job. of course alina omulimu Complete loser. sisobola datinga complete loser Own your own company. Okay, well... kyensobola okugamba nti Contract. kontrakita bazimbi Well, perfect. Don't you guys basically lie for a living? n'agamba nze ate ndi looya bw'aba muzimbi nze ndi looya kono bwobanga oli mu looya muli balimba osobola okulimba This is a 42 long. eno gyondetedde 42 long anti amani Pockets. emikono n'ogikumira mu nsawo Wait, so if no one's met him yet... kati waba nga tewali yali amusiikanye But you know he's a lwaki sibeera oba ezirooya kono bakimanyi nti kontrakita Yeah, but ate alina black belt mu karati go fight at my sister's wedding. bannange How long have you guys been dating? mumaze ebbanga ki nga mudeetinga ne gaayi Ben. myezi almost 3 3 months. almost emyezi 3 Person in your life has met your He boyfriend? was busy. People are busy. mu myezi 3 ng'obadde tomusiikanangako anti abadde abeeranga bize sooka osibe kajipu wano Okay. nyambaako koye kali kwate kubona amusiba kajipu bulungi nnyo I'm Margot, by the way. bampita mago ge mannya nange bampita griffin griffin Your name is Griffin. erinnya lyo gwe griffin Creature. nga ka mythical magical creature I know. kali mu sinema bwa adventure ka griffin kasodde kali awo anti nkamanyi esimu ekaaba okay We gotta go. tulina okgenda of course era tugende Oh, wait, hold on. I feel like I'm forgetting something. ndabika nga alina kye neerabidde gano si makaago tolina kye weerabidde mu fuluma tugende Come on. genda okwate ku bufuluma emmotoka yemanyi omukyankalanako genda ogira bwati neekwata fwaya nvuge That is such a man thing to say. naye lwaki Starting the car because I'm olinga agamba nti omukazi sobola vuga mmotoka olw'okubanga mmotoka ensumbu y'okutandika Perhaps because a DUI will literally ruin... kyemmanyi bajja kuwa lisiiti olwedde onyweddemuko nga ate nze mbadde neebaseemuko okay very sweet. ate bw'oyogera bwotyo nkirabyemu Well, hold on, I'm gonna go around. mugambe bajja kuwa lisiiti y'okuvuga driving while intoxicated so it is better nze nenvuga Need caffeine. twetaaga caffeine If there's always time for coffee, let's go. ate nga tugenda ku mbaga ate olowooza kaawa kona akaddeko kabaawo Mr. Armani back there? It's a long story. Nothing. kati sooka omuli ewajja otya omusiikano oyo mwami Pretty sure. eyakukyankananyiza kono biwanvu weewala mboozi ate gwe You dodge a bullet with Miss Ginger Spice America. oli nakyala gwe wali naye olina engeri gye wamusimattukako nayitibwa Clementine It's not a name. It's a tricky fruit. eryo sirinnya kibanga kibala Tricky. Fake. kibayita tricky fruit Outside, all bright. kungulu kiba kinyirira Then you peel it. naye bw'okiyuza okukirya kiba kikaawa No, my Clementine is great. Clementine wange talina buzibu yali great talina buzibu I thought you guys broke. ne badde ndowooza ate mwekyawa No, why would... lwaki oba olowooza nti twekyawa nze naye
She kubanga fled Bennigan's. yafuluma Bennigan n'abba ne Uber yange n'agenda nga munyiivu. Not on a date. I mean, this is. Kati sawa zino oli ku date nange kono siri ku date nasazeewo nkuyambe. I mean, you know, you're on a favor. Of era kati oli mu kunnyamba tetugaanyi. No, I get it. It's Nkitegeera. you don't even know me. Tomanyi. Get this over with. Kale oyagala kino okimalirize sigamba nti okitwala wala nti butereevu. Kyokodde ku kono. Mmutuka amukanja. Agenzi omugamba nga bayitawo amugamba tudda ku kuno oyagala kunzisa. Next time. Bajja. Why does it look like the lights are out? Lwaki kirabika nga amataala anti of course bagaddewo. What's happening? Wano nno wazeewo abadde ateekeddwa okufuna akakaaya. This to me. Tebayinza kuŋŋamba nti bagaddewo. I'm bringing a stranger to my sister's wedding. Do I look like I make good decisions under pressure? Let's break in. Tugenda kuyingira lwampaka kwanze sigenda genda nga sina kakaya banzise. Leka naawe kono tugenda kuyingira lwampaka tugyeyo akakaaya. Oh my God, are you crazy? Yesu Kristo oli mulalu. What do you suggest? Kati oteesa ki? Under the flower pot? Plus it's Golowooza ne wana ekisomozo bakiteeka wansi w'ebimuli. Actually, it's called breaking and entering, and you can get up to 3 months in county. Basobola okusiba emyezi 3 kasita okola breaking and entering. Oh my God. Gwamanyi. Come on. Oba bansiba bansibe naye sigenda funa buzibu kuva eri sisita wange. Mago. Sorry, what? Just a veil? Well, yeah. Yes, ako kakaya bukaya kono kakaya bukaya. Yes, kakaya bukaya sikiwantika kwetaagisa okuba ng'osibwa emyezi 3 mu kkomera. Okay. You want my sister to get married with a sheet wrapped around her head? Oyagala sisita wange afumbirwe nga bamutaddeko kipapula oba suuka. Hey, just move. Kale vaayo. Nothing you can say that's going to talk me out of this. Tiwali kyogenda kuŋŋamba kigenda kunzija mu kino. Just Anti kye mbadde gamba nze muwanvu asobola okuyitaawo kati gwe vaayo. Vaayo. Thank you. Ke webale. Mugambye nze muwanvu agenda osobola oyita mu kadinisa. Ngene nkugireyo akakaaya. Dengera nno tagali. Musaatu atuuse kumenya mateeka. Okay. Yuno. Oh, sorry. Kale. Yamukwatako. Okay. Muyisa wa muyingije. Genda. Kabulaja. Genda. Oh, go. Okay. Okay. Genda. Okay. Okay, that's my head. Oh no. Oh no. Shit. Okay. Yamuyisawo n'amusula munda aba yakamusula munda aramu n'ekaaba. Tufudde. What's your sister's name? Erinnya lya sisawe yaani? Ayitibwa Carrie Hayes. Okay, kanoonya akakaaya akaliko Carrie Hayes. I have the veil. Kaakano akakaaya nkagyeyo. Weebale gwasinga bannange. Kuntaasijja. Perfect. Okay. All right, let's go. Kale tugende. Lindako soko lindeko. I have to leave some money. Njagala kulekawo ka ssente. I broke a display case. Kubanga munaye mbaasiriza eddinisha. Onaye yeetaaga kubeera Yesu Kristo. Ne bajja mu ggaali. Emmotoka yakutandika. Bino bye mbagamba muziyise mu mwizi ate mugenda kufuna bizibu nga bino. It's just cold. Bunyogovu like bwe buleese yingini okugira. And dead. Try. Ate kati ekyakuba serefu. Giyite baby. Giyita baby. Katonda wange. Kuba omulango omuntu agenda tuuka kikereji ku mukolo bamusse. Tebalina kyakole wasigadde balina cyapawo mugu. Someone has to come by eventually. Waliwo ajja okujja atofaayo. Harry was right. I am gonna ruin. Sisita wange yabadde mutuufu ngenda musiranyija embaga. To be together that nothing can ruin it. Abantu ababiri nga Mukama yabakola okubeera bombiri tewali kisobola gezaako bonoonera bufumbo oba bonoonera relationship tewali kiyinza basiraanya. Don't really get along. Kyogamba gwe ne sisawo temukwatagana. Tukwatagana ejjasi tuli baawufu. Life is perfectly planned and Obulamu bwe buli perfectly planned. fail and Paka ku last detail in her life. expired yogurt for Naye ate obwange nze nywa ne expired yogurt imagine. Yesu Kristo. we were kids. Kubanga tukyali I bato. feel like I could never live up to her, so I didn't bother. Kali ayina engeri gye yatambuza obulamu nga kiragira ddala sobola gezaako tuuka mu ssaali. Okay, maybe I am saying that. I bet you don't know what it's like to be a constant disappointment. Kirabika gwe ku sayiri tosobola gezaako kitegeera bwe kibeera kubeera constant disappointment eri ab'ekika. Couple ever. Wow. Ekizibu ekiriwo famire yange munnange bo basanyufu. No, I'm serious. That's Nze mwana yekka gwe baazaala. so high. So kati ebiseera ebisinga expectations zaabwe ziri high mu nze. So they'll finally have. N'okutuuka okuba nga mpasa njagala lisi bafune omuntu mwe gwe bayinza okufokasingako ng'ogyeko nze. Hey, wait!
kwe kulengera ekigaali jangu ate kiki kono soko je laba ekigaali mufudde ate ekigaali tukyagazaaki lwede bade beetaaga entambula nsonyiwamu ssebo bannange mulindeko temutuleka musoke mulindeko driver waliwo abagoba ekigaali soko balinze Thank you. Our car broke. Bane munasonyo motoka yaffe efudde. Getting married tonight. Sita wange agenda kuwafumbirwa ekyo ky'olwaliro. So kati moto engato yo. My prince, he's harmless. He's with me. Oh, Isawo n'agimwambaza. Well, come on up. Really? Yes. thank you. Baba gamba tewali tabu mulinye. Yeah, we were actually just gonna walk. Anti wotero gye tulagako ndowooza eri mu mayiro nga 3 ebisigadde tubadde tugenda tambula we imagine. Kati baatula maaso g'abakadde baddugavu. What brings you both out? Mweki ekibaleese out ekyo kyoleko na anniversary yaffe. Take my bride to dinner on New Year. Mbadde nsazewo at least buli New Year's mutwala ku dinner. Yes, and he's still. Babadde bonna emyaka 58 omusajja akyali romantic. 58 years nga bali mu bufumbo ng'ate Rodi alina romantic. Ooh, this is my lucky coat. Ene kooti yange ya mukisa. Means because of this coat. Ene kooti ssebo nafuna omusajja gwenjagala olw'ensonga ya kooti eno. You tell it. Wamasoko banyonyole mu byajja bitya. Spent 50 years ago. Yes, we do. Sisobola banyumiza bintu bya myaka 50 agayita kono tuwe naawe olugambo. Okay. It's a drizzly gray. Enkuba yali etonnya yali okitoba. Manhattan. Nali ninnya ekidyeri nga kintwala Manhattan. Ferry pulls into. Kati ekidyeri kituuka ku mwalo nenengera omukyalo mbalagavu. Mukyalo ono yali ayambadde kooti eya pinka. Omukwano gwankuba nempulira nga amagulu gasanyaladde kyenakola nemugoba ngeno mugoba nambulirako mu bantu neŋŋamba nti oba osanga kale wese obusiwe ekibadde kirina okubeera kati nenkwate kubo ŋŋende ndaba sinema kati mba ntudde mu sinema nga basigaddewo ekifo kimu omukyalo ono najja n'atuula okumpi nange kati sinema bwe yaggwa ne tusiikana mu kakubo ne mugamba tugende tulyemu kapaayi ffena n'agaana wamma nayina ebyokola nali ngenda siikana kazini wange soka ne mugamba mpe enamba ye y'essimu nkukubireko olw'enkya omanyi kye yakola yagaana n'atambula n'agenda n'akulekawo nali sobola kuddira musajja mugulamu wa namba yange simmange yali ajja kunzita soka ne ngenda nsiika ne kyali wange ku Stardust Diner nkwata ekubo nyingira ku Stardust Diner ngenda okuzza amaaso ku katebe akamu nga nengera ekooti eya pinka nakyala n'alyoka akwata ekubo n'amuva emabega badage ebiseera ebisebo yali afaanana mathake naye kati wetwogerera afaanana furufiga akuliridde oluvannyuma lw'emyezi 2 ne tweropinga ekiro kyekino myaka 58 wow kasole nga kabalagavu. Nothing like that would ever happen on Tinder. Sikiwanti ebyo bisobola otuuka kuba kati fe abasajja betufuna tubajja ku TikTok tubajja ku social media munnange. Mutabani waffe agenda tukima lwaki kino ekigaali temukikozesa mu lugendo lwammwe kibatwale walala. Here we are, folks. Tutuuse bannange. Happy anniversary. Happy anniversary. Take this. Ene kooti ngenda kusaba ogitwale ko nedda. Girl like you can't be going to a wedding in such an ugly coat. Tosobola kwata kuba kubanga ogenda ku mbaga n'oyambala ekooti ey'ekisiru ng'eyo. Coat, I wouldn't feel right. Eyo ekooti yo ya mukisa. You a gift. You don't say no. Ensi bwekuwanga ekirabo togaananga. Only if you take mine. Kale bw'oba okkiriza nti ogenda kutwala yange. Look at that. Aya. He's a keeper. Oyo tomusuula is a keeper. Mukukuse ekijja kijje. Nakyala sewe yamukuba akaamaawo. The movie? Sorry, son? The matinee at the Astor. You know, the day you two met. Ah, Audrey Hepburn. Yababuuza sinema gye mwalaba kono yali eyitibwa Audrey Hepburn. Still our favorite. Breakfast at Tiffany's. Sinema gye tukyasize okwagala. This, and just make sure you pay for that. Credit card yange gitwale abaami abo omwami n'omukyala bafunye buli kimu kyonna kye baagala. Oh, I just gave him our credit. Mpadeyo credit card yange. Njagala lisi bali ekyeggulo. Wadde stranger credit card yo. Yagifuna ku makya ekyo si kikulu. Namusaba akwate ku ayite wayigira egaali. Bajje basobola okweyongerayo. Nabagambye twikayitibwa About Fate. Video jo splash shows nga bulijjo. Ate nga syagala mwerabire Shafik for Service Center kutuusaako spare w'amasimu ne Kampala, Uganda. Mpozi nekya nabagamba accessories kazi tukozesa baziyita Fast Gadgets accessories. Zetukozesa kati ez'amasimu ze ziriko. Mpozi ate syagala mwerabire
Asante Express Air Cargo obo kimanyi nti olina ebintu byagala okwetika okuva e China okubituusa Uganda weekwata aba Asante Express Air Cargo ne bwoba olina byagala okugula nga tuvudde mu Uganda basobola obbiguliza ne babikwetikira ate ne babireeta mu Uganda. Asante Express Air Cargo beboka. Thank you so much. Happy New Year. Anti munaye weebale Happy New Year. Thank you so much. Kati bakutteko bazye ku mukolo gye gugenda okubeera. So Dad is Paul. Taata ayitibwa Paulo, maama ayitibwa Jody. And you adore me. I have to get this veil to my sister, okay? Kati ngenda kusaba ogira obeerabeera wano gwe nnyumyako bakunyumyeko n'ebisigadde kangene nsooke ndabisita wange mu akakaaya. Okay, just make sure that the buttons are all lined up. Kakasa nti awo osibyewo bulungi buli kimu kyonna kiri mulaala. Ono yakwate kubo najja akakaaya akaleesi. Ogereye essaawa 2:02. Hip here? Yes. Kiipoze naye kono kye. You guys have no faith in me. N'ekirabika temunzikiririzaamu. Your shoes. Engato zo ziriwa? Ndaba nno zayambadde. 4th Avenue. Nzirese ku 4th Avenue. No. You Nedda. wear dirty winter. Toyinza kwambala ddate winter boots ku lunaku lwange olw'embaga. Maama. You could always wear your good. Yambala eza jjajjaawo. Jjajja yayambadde nigina. No. Knew you were gonna ruin the wedding. Nasegedde embaga ogenda gyonoona. Disaster. Oyagala kuleeta disaster ku mbaga yange. You. Okay, you look amazing. Ekirungi kyabyo n'olabika bulungi. I'm Dana and we're her. Ngenda kunoonya Dana nja kwambala ngatto ze so tekikweralikiza sooka okwate akakaaya. All situated? Then just, okay, yeah. Kale sooka omuseeka akakaaya museeka akakaaya bannange. Okay. Genda omuseeka akakaaya nga mutuufu yanyiridde n'adda ne mukati. Wow. And you're here. Ndi musanyufu okubanga wazze. It was late. It was just a debacle. The whole Yagamba sigana nyinza okubanga mbadde ekikeerezi. backup wedding planner. Anti nze backup wedding planner at your service. Balina no gwe baali balese alina obbayambako ebintu naye yajja yenna kimukubye. Like the grain. I'm sorry, are you high? Bikubye. Love it. Akatonotono. Omusenyaze ne geekyanga. No, it's okay. No, it's okay. Totya buli kimu kigenda kubeera okay. Oh, I'd love one. Thanks. Oyagala nkuwe kayaga. Temunywera akayaga. Leeta akatufa gwe nkubira akayaga steady. For those shoes. So Kangene nsooke noonyedde na mujjeko engato. there's not enough time, and Kip is nervous. Ngenda kusaba osigale wano. Kepo ali nervous. So kati njagala mbeerewo ku lulwe. Over him. It's ridiculous. Maama seba ayagala kudduka muwala wamumanya asumbuwa. Yes, Rita, you can knock down. Kati ono balina be bamutuuzizaako basenga wabula abakubye ekiboozi. Pull it. Muntu wakunyumya akuba ekiboozi okamala. Pull that shit. Isn't that dangerous? I mean, yeah, if you're like standing in a bathtub or something. Akuba ekiboozi. Hey, dude, marry Margot so we can be bros? Ngenda kusaba lisi wandibadde omuwasa tubeere baaluganda. Oh, careful. Ate bangambye nti oli muntu wa karate. Martial arts guy too. I mean, I dabble, just for the cardio. Dabble, the dude's like a 3rd-degree black belt. Third. Ono ssebo gwolaba ssebo 3rd degree abadde amubuuza nti okola karate n'abagamba mbikola for cardio kwegamba alinga agamba nti exercise ngikola just for cardio. Yes. Kugumya mutima. There. Not much to look. Sokoleke tungamba nti kipwaze kono kipwaze wuuyo. Yep. Kati kubona tekuli yali nekyali bwe yali tamulabanga. Kyokka bye yawulidde nti yabadde amukyayi ate kati essaawa zino mukimanyi ajje ku mbaga. Hello, I've been dying to meet you as well. Nsanyusa okusisikana. Yes. Wa Black Belt nti wa Black Belt tagenda tusinikirako mannyo. Gwe ssebo. Birawo oluyi. Hey, you show up here. You are so. Oyinza otya okwereeta kisajja goli kyambwa. I'm sorry. Nsonyiwa munnange. I'd expect from a black belt. Dana. Mbadde nsuubira nti wa Black Belt okusijja ku nsekula gye bamusekuddemu oluyimbu tuufu alabika n'ebikonde ewa Coach Tribe tagendanga. He was. He. Bana yabadde kale yeetonze. Thing that you're so mad about. Ekyo ekyakunyiiziza ekyokukyawa. Don't mind. Wakyaye mwala wange. Buladi. I did. Yes, nabadde saamukyaye. He didn't. Teyankyaye. I thought he did, but it was a Nabadde ndowooza nti yankyaye naye wabaddewo misunderstandings. You'd be confused about Kati osobola otya okubeera confused ku by'okukyawa. texting. Yansindikidde message naye message ndabika nabadde njirabye obubi. Yabadde wrong message. Yeah. Kabadde kayimoji. He's ready to get married. Aliwo omugole nti yenze. Amasanze ne geekyanga. Ndowooza mwena. Ono yababuuza mwena mu kirabyo akayaga tekabanga kakubye ezenzeka nga zaalabanga amasayazi ag'ekyanga. Kakati akaseera kaatuuka waliwo no basenga abaamumatidde buli kwekyusa bamukwatako yajja lengera uninga tujayamba ekigere nabadde ndowooza bagenda kwambala matching dresses omanyi ku mbaga tekubeerako bageya
zibadde ziri busa taata n'akwata ekkubo ne yeetika muwala we n'amuleeta asobole okumugabayo. Lengera kaseera kanjawulo Katonda agenda okuzza amaaso waliwo yamusiibula n'amuyiginowalinga ne yeefuula atamulabye. Bajja nabaga mobileshop.ug bw'oba okimanyi toyagala gula simu genda ku app ya mobileshop.ug. Mukazi watu musanyufu bambi baba bagenda massage ne gagenda. That's a good song. Akono ke bayita akabonero. Honey, it's okay. I'm Kiri okay. weather. Nkakasa mbeera ya budde. Masanyaze gagenda kudda. Nyini kifo. Munasonyiwa amasanyalaze gagenda kudda. Generator zinyogoze. Fluid generator. Ne generator gye tubaye tulina eyabise. This was. Temulina backup anti eyabise ye backup. I'm working on it. I just don't know how long it's going to take. Tukola ku ky'amasanyaze ne tumanyi kigenda kukola. I'll get you to the altar. It's Genda kuwoluta. Oh, no. Kano sike katya. Blue light. Sisobola kutambula nga ntambulira mu blue light ngenda kubeera zombi. bride. Ojja kubeera zombi yange ennungi. Get some candles? Tufune kando. Like a few hundred or. Tufuneyo bukando ndowooza nga 10. Foods. Anti munaye tetukkiriza bukando mu kizimbe mujja kwokya ekizimbe. Family. Tulina expert wano amanyi ku by'ekizimbe. Kontrakita mulamba. Wamaki kye tuba tukola kabulaza. How about oranges? Naye lwaki tetufuna emicyungwa? Sir? And oranges aren't against code, right? Emicyungwa ndowooza gyo temugirinaako buzibu. Ekiyungu kiriwa. Olive oil, Musooke mufune olive oil. scissors, and a couple of mops, all right? You N'asooka abaako by'abatuma muleete leeta bino leeta biri. Clementine thing. actually, it's an orange thing. Just trust me. Kino ekintu kya mucyungwa neesiga ku kye ngenda okukola. Ayagala kufuna ngeri gye basobola kukolamu kitangaala. Baabo. Nabagambye mobileshop.ug bw'oba okimanyi nti oyagala kugula masimu tekikwetaagisa kuzunga mu bibuga kulinnya bodaboda genda kusala nsawo za bwereere. Mobileshop bagamba nti balina application oba balina app mpozi ng'ogasseeko ne site g'ogenda bugenzi ku internet n'oteeka mobileshop ne bakulaga amasimu ge balina amasimu kutandikira ku mitwalo 2 kweyongerayo. So ne bw'obeerawa osobola obbagulako essimu ate nga bakola deliveries. Bono baamaliriza nga bakigasse bwe bati Lodi sebo yayiiya. Ne bakwate kubo ne batuusa ebbali yayina omwambaza akaweta mu kaseera kano. Era watu n'alyoka amusimula Kisiruva okwaya n'amasaje ne gakomaho ninga badde bakitekanyiza era ne bafuna ekitangaala. Mukolo bwe gutyo bwe gwali era bwe gutyo bwe gutambula. Kati ebisigadde nga bwe mumanyi ebifaananyi kuzina dansi. I'm gonna come find you. Okay, have a drink. Yeah, so much fun. Yajja Thank you. anti weebalire ddala simanyi ngeri gye nsobola kwabaza. And I mean, Sista wange yeetonze weebale kutaasa mukolo gwa mbaga. I'm just glad it worked. I've never tried. Nange ni musanyufu okubanga bikoze mbadde sibigesanga ku gubadde gwa leero gusooka. well, N'olwekyo it's probably time for you to go. ndowooza ke kaseera wangambye bayisaawa 2 nkute. But we should toast the newlyweds, right? Yeah. Mbadde ngamba twandibadde tunywamu ku lw'abagole ko neera bwe kiri. Of course, yeah. Kijja kubeera kyambwa keepo genda nga kansooke ndeete champagne tutoosingemu tunywemu then ngende. Okay. Kati gwe sooka ombuulire. Who's the imposter? Imposter yaani? Just some guy I met. Gayi namusikanye kyo ky'olwaliiro. Tinder. Wamusikanye ku tenda ku hingi. Go. No. Nedda. I walked into my apartment. Nabadde mu apartment yange ne musika na mbuliri bwange. Are you medicated? Simanyi oli ku ddagala. Yes. You know, I keep a. Tulina adress yemu ntereka akasumuluzo wansi w'ekimuli so biwanvu. It's a random hot man. Kati n'ofuna omusajja omubalagavu ng'ali mu buliri bwo nakkiriza okujja naawe ku mbaga ya sisitawo. You think he's hot? Olowooza anyirira? Siya. I'm putting out a spec. We bituuse nange ekirumuzo ngenda kiteeka wansi w'ekimuli. Kati ono yabadde amulabye n'amukubira kajjaamu n'amwebulankanyizaako naye nga mumanyi ayitibwa Veronica. You know, it's Veronica naye looya. just like a public defender I know. But he's about to be engaged to a redhead. Nze kineewunyisa okuba nga ndabye kyali wange public defender ate nga nkimanyi agenda kubeera engaged. Ni mu kuyamba kyali wange. Pretty friend. Future Kyaliko si kabi. really trust you. Yeah, actually, Kansubire nti future fiancé waakwesiga ku kyokolako of course. could
keep this between. ngenda kusaba kisigale wakati waffe tubaako gwogamba kuna absolutely ate nyina gwe ngenda ogamba siina Love you, sister. njagala okimanyi nkwagala sisa wange Amazing. naye mutuufu omusajja gwe walesa ali amazing Thank you. badde sikubuusabuusanga Who's talking to? ye ayogera naani Brian's Auntie V. oyo You gave away my +1. plus one wange wagigabye Your phone, and I thought that you were just gonna flake on me like you always do. So nice. So, you want us to share the halibut? Yeah, we'll get you some extra bread. It's gross. You're staying for dinner. sebo ogenda sigala ku kyeggulo ogenda sigala kyekintu kyengenda osembayo okusaba Stay for dinner. sigala togenda You're gonna stay. ogenda sigala si bwe kiri I beg. nkusaba mbi togenda Just let me. Okay, but you're gonna stay. Yes, You're gonna yes ogenda sigala kono bukosi ngenda sigala kale kansooke nkwata essimu Yes. jjukira wasigaddeyo essaawa ntono bayingire mwaka omujja kyokka n'oli amulinze What? No. ogyeko essimu yange ng'akubirako nedda Bad reception. just kabadde ka reception network nga nfu Well, like I said, I had to make a. nga bwe nagambye nti nyina gye mbadde nsookedde okuyitirako Everything. ebisigadde ndowooza nja bikunyonnyola Oh. alo genda omuyita alo ala Hey, sweetie. oli yakuba video call It's almost. saawa zinaatera okuwera saawa 3 oli ludda wa Time for pictures. Oh yeah. Okay. ke kaseera tugenda mu bifaananyi kono kanzije Was that a bride? simanyi oyo abadde mugole abadde mabegawo Quick stop was at a wedding? n'osooka oyitirako ku mbaga mu kifo ky'okujja eno gy'oteekeddwa okusikanira And- ye embaga yaani sooka ombuli yaani kiipu mpuli abayita kiipu Yep. It's just a nickname. nikinemu gye bampadde sikuwulirangako nga waliwo akuyita kiipu College, my law school buddy. ne basenga we bagira jangu tugende enkwegayide One gyatugenda second. sooka ompeyo kasekenda Finish this. jangu tugende tugenda mu bifaananyi Buddy? And Griffin, what are you? griffin sooka ombuli biki byoyambaddeyo si esuuti gye nakuwadde Hiding at dinner. waaye tulina okugenda ekyeggulo nakyo I'll be right. bami musoke mumpemu eddakiika 2 ngenda kujja kambeeko bye maliriza wano Staying for dinner? Griffin, we griffin had a deal. tuŋŋamba nti ogenda sigala ku kyeggulo twakoze eddiiro Friend is having a fit. waliwo kyaliwa nga alina family emergency Need my help. Is this some so kati yabadde yeetaaga muyambeko simanyi no genetic defect oyinamu akataala except for me? Well, look, buli omu yenna okkiriza byakugamba okugjako nje and then I'll meet you there at the party. kale tewali tabu ngenda kusisikana ku pati naye tofaayo ngenda kujja Oh, you know, tukulinje eno you don't need to be in the wedding. seetaaga kubeera mu bifaananyi byambaga Practically. biveeko ebyo gwoteekeddwa okubeera mu bifaananyi by'embaga gwagenda okuddako okuwasya bamugamba alina okubeera mu bifaananyi by'embaga kuba yagenda okuddamu okuwasya yajja Margo, Kip. Come on in. No, he's fine. We like stickered hung out. We're like, Maybe less tongues. teyalina kyakola mu saatu yajja mu bifaananyi laba nno tagali I want to pinch your cheeks. I just want to pinch your cheeks. gwe jangu njagala kusuna mata waliwo basenga nno abamwagala bamumatira ebitekanika So much fun, you guys. wabula njagala mbajukize Dan Bearing akutuusaako BW Benjiz asiikanibwe wakiseka Those bad clams. akutuusaako BW Bearing woba kimanyi nti olina mashini yonna ng'ekozesa bearing saagala otule walala si mmotoka yokka Well, he wabula genda osikane and adorable. W Bearings It's a food poisoning and fate. And thank you to everyone for coming out tonight. It's always tugenda beebasa mwena mwebale kujja ekyo kyolwaleero New Year's Eve. And to my parents for oli alina okwogera naye ssebo oli yeesibye oyo alina okwogera Dad. And to my mukyala tayagala kukola nsobi mu speech sister, who will be late to her own funeral. But yeebaza ne sisita we newankubadde aza ekikerezo omanyi oyo alikerewa ne kufa kwe and to Kip, who until tonight mpozi ng'ogasseko ne mulamu wange has believed you exist. abasinga twali tetumanyi nti ssebo gy'oli tukulabye leero Who really kusiira ku kyakoze mu saatu bambi asobodde n'okutaasa embaga bamusaba abeeko kyayogera I'm just happy I could help. ndi musanyufu okubanga nsobodde okuyamba twagala kumanya mwasisikana mutya kyokka oli kyaliwo ono yagumukubye Not about us. mwagala okumanya ebikwata yes twagala okumanya mwasisikana mutya akazindawaalo kaakano baaba jangu ofunye akazindawaalo Hey, yajja abaayi how did we meet? mwagala manya twasisikana tutya ino nno mbaga Oh, okay tuwulira it was a chilly mbu yali kiri gre October morning
and I was taking the ferry into... Nali ninnya ekidyeri nga ngenda sikana kyali wange. Kati story gyabawo eyana mukadde gwe basikana ku kigaali. Beautiful girl. Nenda omukyalo ono mbalagavu Kamala. Incredible carnation pink. Yali ayambadde koota ya pinka. It's vintage. Era gyayambadde ssebo yadda. Say I caught her by surprise. Tugambe nali caught by surprise. And era mu kaseera ako okuva olwo mpaka kati tubadde mu non-stop adventure nga tutambula ku bigaali ku bizimbe n'agatamu n'akaabwawo ke kakokuludinga engeri gye babadde bonna for some time. Wabula introduction ebadde yabali bannamukadde be basikana ku kigaali okwo ne namusikana mbutuufu nawulira nga nninga ali eka. Ekyo kyo kituufu kyayogera bambi kubanga bakwatagana nnyo. Kale tunywemu ku lwa Mago bawadde speech eri so moving. Jesus, that was amazing. Ekyo kibadde amazing. It's all bullshit. Naye nga kazambi mwereere oli anyize. It's an impressive speech, counselor. Ka speech kotuwadde kabadde kasufuroya. Surprisingly effortless. Ekyewunyisa sisadde mu maanyi mangi. Oyo tomusuula. Owulira tomusuula. Taata amusiimye kono siriyasire webali era ku lwekyo manja. Okay, nkubanja bwe kiba nti nkubanja, why not tugende ku dance floor tubojja omuziki. Yamwetika ne bajja ku dance floor baabano njaga weekaaje. Did you tell them to play this? No, I didn't. Gwe abagambye akayimba bakubaako kono saabagambyeko kubaako. Don't forget to email me that bid. Teweerabira okunsindikira kabidi ako ko tewali tabu. Side jobs with Layans. Yeah, well, we're having some foundation issues. Baabo. Complicated. Contractor stuff. Oh, yeah. Njagala mbajjukize Montaro yo college ge masomero Montaro yo college ne Royal Giant ge masomero masufu ate laga amaanyi. Zibadde ziri busatolo za kepo wadala teyajja. Kepo kyabikaji yali byamuluma mutima gwamuluma n'agamba ni wache kanzije sikane nakya tubayinza kunsula obwe batu balimba nabo. Mago unagera okuza amaaso Kepu ena bade ndowooza oli Kepu ate nono naye Kepu. Kepu linnya liringa butolobojjo bwa mbuzi. Nakusindikidde message nga nkugamba nzija kono nakublokinga naawe. Listen, no. Wuliriza. The saying, you don't know what you have till it's gone. Yamugamba tomanyi kiki ngenda kugamba kono sike kadde usike ekifo toyogerera wano nkusaba tobaako kyoyogera ogenda kunswaza genda. Nviira. Hold on. Linda. Is he wearing my ono musirwa ayambadde suuti yange gye wabadde ondeetedde. Omukazi akugambye genda kiki kyoyagala. Yes. Have you ever heard of the saying? Wali owulidde ku njogera egamba toyambalanga essuuti y'omuntu tajja omulala. Tonkwatira kono okutte byange okutte ku byange bingi. This is between us. Kino kiri mu masekati gange naawe si obusuuti. Wabba ekooti yange nobba girlfriend wange nja kuwujjanza amazzi. Ontiisatiisa bw'oba ontiisatiisa nja kulaga nze kitiisibwatiisibwa nja kukuba bakuba kakyere poosho yabitandise toyina gyolaga yamutegula ate nono yagala kakasambu alwana ntogenda kunyigira mu ttooka abantu bampadde dde ebitiibwa byakujjako mukwate wano anti nyina black belt ebyaddala yamukanga agudde ayingira wansi w'emmeeza ate Griffin yani anti Kipu yono omutuufu Kipu yenganyirira ala bamusikayo wansi gye yali gwe nja kukuba engatto laba yamujja mulyoke yengatto yani yamujja togwa ku keeki ya mugole. No, we're good. Neda keeki eryoke baby keeki eryoke namuyisawo namukanyugetali agenda okwagala osituka. Lindako kandabe nja kakola akakoze n'asituka empalagi oyuzizza empala yange yamuyisawo paka wansi bana ekimala amulekera awo kisusse yamugwa mu ngenda kutuganje kiwe bati we batuga bekigo wansi uli ayagala kaaba mwana kiringa kulaba godizira ngeri mukulya kabambi mbongeri mukulya kagabi
tagwa ku keeki yagibuuka akabokisi ne kagwetali keeki ekirungi yabyona keeki eri chef banange simanyi ako kabokisi kampeta obadde ogenda proposing ekyo ky'olwaliro nga mwakasiikana abadde agenda proposingira girlfriend we alina girlfriend katonda wange olese fake date ku mbaga yange eyo si fake date naawe si keep nga bwe nabadde mbagami naye si fake date kati ali mbifaananyi byaffe ebyembaga oyo kakyere Congratulations, sister. You really. Weebale nnyo era omaze n'ofuna omukisa ogusobola okwonoona buli kimu kyonna. Otuukiriza nti gwe mbusobozi bwe kyosobola okukola kunnyonoonera bintu byange. Leka nsooke njogeremu ne Mago. Wama Mago, sokoleka enkwetondere. Toyina kyokoze kati ate gwe lwaki oba weetonda. Bino byonna nsobi yange. Ngezezaako okugambako n'okuŋŋamba ki? Nti ogenda kubeera engejiri eri supermodel. Oli just regular model naawe. Kale oba regular model oba supermodel tebinkwatako. Bino byonna kati efuuse disaster. Kati neewunya bwewunya muntu n'abakyayinza okwetika omugwira mulambirira n'amuleeta ku mukolo gwa munne. Kuno si kyabwenkanya ekyo. I'm sorry I brought you into this. No sonyo wana kuleshe muzine ensonga naye. I'm not nice, okay? This Siri nice. This is not nice, okay? Bino byenkola sigamba nti oba nice. This is kubeera nakyemalira. What? When I saw you the other night in the parking lot. Nakulaba ekyo kya olingo lim parking lot. I've never felt. Nimbako kyempulya mutima gwange kinali siwulira. Tell you that everything was going to be okay. Nimpulya nga njagala ku akafumito nkugambe nti buli kimu kyonna kigenda kubeera okay. You needed my help and then oluvannyuma lw'essaawa 2 mu nnya n'otukesya nga weetaaga buyambi bwange ne ngamba simanyi na kumanya atuba nabadde sisobola gaana. Babe, ne kepu wagira omuntu alabye naawe. What are you still doing here? Gw'okyakola ki wano? Gw'okyakola ki wano? all right, she doesn't want you here. Takwetaaga. I know she doesn't. Abayi. An asshole who can't make up his mind. Really? I'm an asshole? Okay, you Aren't you guys- like in... Abayi. That's enough. Kimala. Griffin is leaving. Griffin agenda. He has somewhere very important to be. Alina gy'alaga ewakulu ennyo Kamala. Yes, ndowooza owulidde. I'm leaving. Ngenda. You win. Owangudde mugwagwa gwe. What about my tux? Kati ate suuti yange. Took me to get that tux tailored? Eyo sebe suuti wagingulidde ya bei nze sina sente zigula suuti ng'eyo. Tux? Oyagala suuti eno? Just said that. Wandikyogedde nti oyagala suuti eno nze sina gye njitwala. Only $200. Asooka atandika ogijjako. I gotta give him. Ate okola kikono kamuwe suuti emutta. Taking his clothes off? Engoye agenda zijjako zonna asigale bute. It's like Ebintu bitandise kunyuma. Stop it! Lekeraawo akwate suuti ye. what? Kiki naawe? Kati tetwagala bali bute. Tetwagala bali bute. I don't have any cash, but Siinaamu nakasente naye. oh, slice of heaven. Yeah, unforgettable. I guess I'll just pay for the dry cleaning. Come on. Look, why are you even here? Ye gwe lwaki oli wano bannange? To see you. Kati mbadde nze kulaba gwe wankyawa. I made a mistake. Nakola ensobi. Give us another chance. Mbadde nkusaba otuwa omukisa. Give us another chance. Nkusaba tuwa omukisa. I need a drink. Nensooka enfune ka drink kuba gwe simanyi na kyakugamba. Nakakwate kuba n'ayita ono yajja. Kutandika kugenda mu maaso n'okwekyanga. Lengera. Nabagamba saagala mwerabire VJ Junior Soccer Academy. Tulina holiday program ziri set up. Era abasinga kye mbadde mulindirira. N'ekisaawe abaana bwe bagenda otendekerwa. Tugenda bateeka emabega wa Legends mu Kampala wakati. Emabega w'ekisaawe kya KCCA. Kisaawe kirungi nnyo kirina security ne humble parking space. Buli kimu kyonna kiri massive. Nabagamba manager wina asikanwa ku Majesty Plaza abagala okumanya ebisinga musobola okukwata kubo ne mugenda mumubuuza. Ne forms zaafulumye dda. Abagala otandika signing abaana mu booking slots kuba tugenda kwetaaga mu yoleriru. Musobola booking slots nga obudde bukyali. VJ Junior Soccer Academy. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nacha yali afulumya asooka alabe road oba waali kalina we kaali kekwesi ne kama ne kakwate kubo ne kakunnumba. It's me again. Could you take me to the bus stop? Anti ngenda kusaba ontwale ku basi. Oh, yeah, the tux. It wasn't mine. Not the tux, the girl. Oyina kye weerabiddeko ne suuti tebadde yange. Nkugamba omuwala. Ani omuwala tabadde wange. Naye ng'ate mubadde munyuma nga mulimu embi. Lodi w'ekigali kye yamugamba. Nabagambye VJ Junior Soccer Academy. Soccer Academy. VJ Junior Soccer Academy. Era nga twabayise the Thunder Boys.
kitwaga tukiteremu ddala amaanyi tuteekeddwa okubeera nga tuli influential kuba kati we twatuka munnange twafuka abazadde osobola okwebuuza ddala mutuufu kati nga ggwe kiki oba okoze okusobola okuteekateeka omugigi ogujja. Zino ze zimu kweza ensonga okusinja ku busobozi bwaffe ze tusobola okussa programs nga zino okusobola okubangula abaana mu bitone mu mpisa pozi ng'ogasseko n'ebirala kati n'olwekyo mbasaba Vijay Junior Soccer Academy. I'm on the list. Griffin Reed. Mugamba ndi kuli simpitibwa Griffin Reed. Good. Yajagezeko sikana girlfriend we jali. His name is Griffin. Erinnya lye ayitibwa Griffin. Did you tell him? Oh, I didn't tell him. Wamugambye kono saamugambye. It's not fate. Wamugambye ku bintu kono si byantuuko naawe. Naye ate obadde omwagadde. He's proposing to agenda proposingira ssebo kamodo ke bayita Clementine. Clementine Platt. I've seen her Instagram. Wamanda bya Instagram ya ssebo kalina ba followers nga mutwalo. She's so pretty. Kawala kabalagavu. He's so in love with her. Nange nkamatira. With you. He's around Kati wabanga da mutuufu akagala badde akola kikumbaga wano naawe. To someone else and the real Kip came back for me. So everything Ekikubu kya byonna oli ateekeddwa agenda sikana wuwe. Kipu wange waddala akomyewo ndooza fokasi yankanjiteeke ku kipu wange. Oli atabadde wange mwesonyiwe. Lori yakwata ekkubo gye baali bategese omukolo. Gye baali bategese pate mu kaseera kano. Can I just get a whiskey neat, please? Ngenda kusaba osooka nfunire ka whisky neat bambi. This guy, right? Oh, yeah. Grover? Griffin. Yes, Griffin, the lifeguard. Lawyer. Good on you, mate. Nakyala wagira ssebo yamaze dde okuteekateeka. decided to show up to their engagement party. Omaze n'ojja ku engagement party ye kye kyakutuuseeko. Yo biki byambadde nakutegekedde suuti ko n'essimu yange yakyankalanye. Yeah, for me. Do you know how embarrassing it is? Akaseera kabadde kawanvu ku saidi akono ku saidi yange omanyi nti mbadde mbuswavu nga manyi togenda kujja nalese ba saponsa nalese bannamawulire buli omu yenna ali wano eno. Oh no. You know what? Omanyi ki It doesn't matter. I will smooth it up. ekikubo kya byonna kale nja kufuna engeri gyesobola obiteekateeka. Musaba kasitoze Everything's awesome. bwe teweerayikira buli kimu kyonna kiri set oli afudde ku ki kyagenda kukola kyagenda kulaga abantu tafudde ku feelings z'ono. Ne bw'amala okukola awo proposal ye n'agaana ne bw'agamba nno kiba kimukolera. Abaaye Don't worry, I'm not going to sing. temutya sigamba nti oba ngenda kuyimba. James for hosting this incredible Ngenda kwebaza James okubanga munaye pata agiteeseteese. James alinga abanirwa tiibu wakuteekateeka mikolo. the best New Year's Eve ever. Era ng'abagambye egenda kuba the best New Year's Eve ever. Aya anti kati gwaddako jangu jangu nsaba obufumbo. For the bouquet. Ngenda kanyuka ekimuli bannange ndowooza ke kaseera. 3. 3 Fun! No, I'm just kidding. lindako nga tonaba kikanyuka sooka olindeko. Let's do that. This is my favorite part of the wedding. Kano ke kapaati kange kakyasingidde ddala ku mukolo gw'embaga. I really appreciate it. Would you guys just... Nsiimye nnyo banaye ngenda basaba saagala mufeeyo ku ki kye ngenda kukola naye But I am nze Kip original. real Kip. And I just want to Era mu kusooka ngenda sooka mbeetondere okusiya ku bina bituuseewo ku oli gwe badde baleese atali ye. steal the thunder from beautiful bride. N'osonyiwa okubba akaseera k'omugole. This has to be done. This is... Naye kino kiteekeddwa okukolebwa. Kino kikulu nnyo bannange. Togeza. Aha. Okay. Noona akaseera ke katuuse anti tandika njagala oyogera ebigambo bye wali oŋŋamba. Noona ye nakkirya wansi ku viivi ayagala saba bufumbo. Wuliriza weekaanye. Whenever I imagine myself... Yagamba nti ebiseera ebisinga buli we ntunuulira nga nyimidde mu maaso ge nga ngenda saba omukyala agenda okubeera omukyala wange ebiseera by'omu maaso obufumbo. I imagined the man of my dreams proposing to me. Nange bwe mbeera wano ne ndowooza omusajja gwe nalina mu birooto byange agenda kunsaba obufumbo nga tugenda kubeera naye banga lyonna. Omuntu yenna ng'abadde alina okubuusabuusa. Essaawa 24 eziyise emabega nali njagala onsaba obufumbo. Essaawa 24 eziyise emabega nali mumativu nti gwe mukyala gwe nteekeddwa osaba obufumbo gwe ngenda okumala obulamu bwange bwonna obusigalidde naye. Waawo. Naye ekisinga okwewuunyisa ebyo byakyuse. Lwaki? Ekiki? Nze mbadde ndowooza kino oba osanga kyoyagala. Munaye sikyasobola kukikola.
sigenda kuganya ononsonyiwa naye sigenda sobola bambi tonswaza ababuloga bonna bali wano gwe situka naawe Happy New Year, everyone. wama happy new year buli omu yenna seetaaga kakino nakyakyabika omutima gwakuwa ne rodi omutima gwekyanga ono no bamuswaziza maaso g'abaserebu bonna be yakuŋŋaanyiza mu maaso g'abannamawulire mu maaso g'ababuloga mu maaso ga buli omu yenna kannakyakaswala niye gwe naawe sooka olindeko nkimanyi nti neeswaza ku kyenkola siganyi nakuyisa bubi era nsonyiwako no ya era ng'essaawa 2 mu nnyezi eyise emabega abadde agenda maaso n'okola ensobi ekyasinze mu bulamu bwe naye ekituufu kiri nti nkuyagala era nga njagala kukuwasa mbw alowooza amwagala olowooza simanyi oli mulalu tonjagala ate we byatuuse nange sikuyagala nyumiddwa ekiro ky'olwaleero nfunye genuine connection n'omugwira than emyezi 3 gye mmaze naawe ate okuba kutta nida nkubulira mazima nkakasa ojja kwetereeza weeraba amugambye nti akaseera kafunye akabadde ak'essaawa obusaawa n'omugwira afunye genuine connection n'okusinga ebbanga ery'emyezi 3 lyamaze noono. Imagine ate nga it's possible osobola okwera n'omuntu mbufumbo okumala emyaka nga 15 nine kyewunyisa nti waliwo ayinza okujja mu bulamu bwo n'akuwa essanyu nga ne bwe libeera lya myezi 3 oba myezi 4 oba myezi 5 oba ssaawa 2 n'ofuna connection y'amaanyi n'okusinga ate oligomaze naye mbufumbo myaka 15. It is possible. Naddala mu bintu ebikwatagana n'omukwano laba yakwate kubona Jeruda musatu bambi yakomawo eka mutuufu yagenze okiraba nga kirabika kali yasobola genda nako wala nabagambye tukasema akayitibwa About Fate Vijay Juniors Productions. Okay, so you're sneaking out of my wedding? So kati obadde osazeewo odduke. Graceful exit? Ambadde njagala nkole graceful exit kwe ganfulume emirembe. Quick question. Nina ekibuuzo kye njagala okubuuza. Why do you hate me? Ni lwaki oninako obukyayi? I don't hate you. Sikuyinaako obukyayi. Nkusinza. It's true. Kituufu nkusinza. Like you. I mean, you're brave, you're smart. Oli muvumu, oli mugezi. Just adores you. Buli omu yenna akumatira. In the world tonight. Ogenda kuba ofumbira omusaaki asinze kyo ky'olwaliro. Bulamu bwo buli so perfect. Is perfect? Bulamu bwange olowooza buli perfect. The only difference between me and you is... Enjawulo eri masekati gange naawe nti nze nsobola okulumba kyenjagala gwe ate obeeramu kutya. So stop trying to be... lekera ogezaako otambulira mu kifaananyi kyange. This could be you. Beera gwe. You're right. Oli mutuufu. Okay. Webali. I'm sorry I ruined your wedding. Nsonyiwa n'okubanga embaga munnaayi nagikusiraanyiza. Brian said that the fight already went viral. Brian yangambye ka fight ke kagenze viral ebisigadde tewali kirala kyayonoonya. Njagala okimanye nkwagala munnaayi muganda wange. Nange bwe ntyo. Okay. Oh. Go. Okay, but don't forget brunch tomorrow. Yagamba teweerabira branch, tulina branch olw'enkya, so genda ng'okimanyi tulina branch olw'enkya. Kwata ekubo n'ayitawo n'atuula erudda. Yakwata ekuba gy'asobola okweyongerayo. Nabagambye siagala mwerabire muyiza General Motor Company bw'oba okimanyi nti oyagala mmotoka. Nabagambye nti waliwo n'emmotoka ezibeera zikozeeko naye nga ziri in good condition, balina mbashipping emmotoka empya. Ne bw'oba oyagala kuteera sound system ey'omulembe emmotoka yo, mpozi ng'ogasseeko nammwe ng'ogikonyezza weetaaga n'asobola ogigolola agifuuyire. Waliwo n'abaagala ozifuuyira addemu bagifuuyire. Nabagambye muyiza General Motor Company buba weekwata. Nakya yakwate kubo n'asooka yajja naye kyewunyisa yajja mu maka ga roodi. Nammwe abaagala ensawo waliwo omuti ayitibwa owa City Bags. Akola ensawo z'abakyala, akola ensawo z'abaana abasomi. Mulungi mulimu gwe City Bags.
naye yakwate kubo sebo olwaliro yajja wa road musatu ya gudde ku buliri. Love what you've done with my apartment. Apartment kyogikoze munnaye si wabi. Yawulira eddoboozi n'amanya agenda okuzza amaaso nga mago yazze. Rang the bell like akade nkavuze emirundi nga 10 naye nga tekakwatibwa. Anti munaye ffe tetulina kade. I wonder what that. So kati mbadde nnyiga ki? Wait. Lindako. What are you doing? Kiki ekikulese wano? It's at my house. Kasawo wakalese wange. Important legal. Nindowooza muteekeddwa okubeeramu ebintu by'amateeka ebikulu kuba oli looya. Abatambula ne buno problem. Kanso nalukoola. Kanso wukaasha. Naye kanso naluko tatambula na no problem. Ebintu bye bibeera mutwe Eva. No. Wait. Yamugamba toli engaged ko notegedde otya? Of course oli alina Instagram amawulire gafulumye nti wamuyiyeeyo. Okay. Wait, hold on. So you came all the way. So kati ovudde gy'ovudde ku ssaawa 8 ng'obudde bunatukomyawo kasawo kange kyekikulese embu. Yeah. Well, and to show you something. Mpozi n'okubaako ekirala kyenkulaga. Kikyogera okulaga. Yes, waliwo ekyenjawulo kyenjagala okulaga. It's something simple. Simple. Okay, let me see. Unzip. So konsumule kajipu. Is this? Tundaga naamu. Nedda sigenda kulaga naamu obadde kina. Obadde atidde bayinza omulagirawo naamu. Yakwate kubo n'amulaga ka Griffin. The stupid things we do in college, right? Na ebintu bye tukola mu masomero. That's Kano sika. A Griffin. Ako ka Griffin. The Griffin dad. Nyina katatu ka Griffin. in college? So bakakuba oli mu college. Yeah. I had just broken up with my boyfriend. Naye nakamala okukyagana ne boyfriend wange. Amide. Told the guy to surprise me. So kanengamba gaya surprising. Surprise. Surprise. Bankubako ka Griffin. Ala. Wow. Noza mulabye ebintu ebitambula zibeera signs. A Tweety bird. Mukama azaba yasula mukubo okusobola okulaga nti mubo osanga muteekeddwa kubeera mu embiriri. You have a griffin on your. Olina ka Griffin ku mbiri gwo. Yes, I really am. Tungamba nti olina katatu kamago katofaali. Yeah, but that's a good idea. Naye ate si kibi basobola okankuba. Jangu gwe. Ziba teziri busa gwe bakyayenga ate kati gwe okola kiwano. Tunkubidde simu adde anti twakyawaganya. Oh, my Sonicare. Njagala Sonicare yange. Sonicare toothbrush. Sonicare toothbrush. That I want it back. Njagala bwe kimu kyonna ekyange kyolina wano mbyetaaga. Kati. Rub it all over your mouth. Nga tonna bakasoseka mukamu ako bakozesa toilet oba sikikawa muntu mulala kakozesa leeta akasenya kange. Mbaze kukima bibye byaleka wano. Wait. Linako. I know you. Gwe nkumanyi. Are you the girl from Bennigan's? Si gwe omuwala gwe nasikana ku Bennigan's. You stole my Uber. Wabba Uber yange. Boyfriend? Ko gwe kobe boyfriend wange. Not really. Samubba ono papasi. What's been going on? Minutes. Mumaze ebbanga ki nga mwagala nako ono gya saawa. Person steal someone's boyfriend. Kati muntu kyabba boyfriend wa munne ku New Year's Eve. Toyogera bwotyo. Is everything? Bino biteeke mu nsawo nje tobinkwasa bukwasa bwotyo kyajja. Talinawo bingi. Was he? Yabadde alina okunsaba mpase ekyo ky'olwaliro. Ekyewunyisa n'alyoka nsuulawo mu maaso g'abantu bonna. Olunaku n'alunyonoonera abantu balina obutamu. Sorry. N'onsonyiwa. Tissue? Kankweka toilet paper. That's off. Ala. I've seen your Instagram. Ndabye Instagram yo. Pictures are really pretty. Ebifaananyi byo si bibi. Anti weebali. That's FaceTune. Eyo no FaceTune. That's a good app. Application. Have a bag. Mfunya akasawo. Tiyetaaga kasawo ekimulese wano yetaaga haga yetaaga toilet gundi kusangula maziga. Griffin. Mubeerere woto. You do seem like a nice person. Niye atondabikiranga omuntu omulungi bambi. Ngezaako. Bankyaye ng'ensi eraba. Bakutya yes. You know, I really hope you don't wake up tomorrow and realize there's never anything real between you two and that you just. Nkusaba ekintu kimu singa tebukya ku makya n'okizuula nti tewaliwo kintu kya namaddala mu masekati gammwe. New Year's Eve fantasy. Nze ku lwange mbadde nyina nsimanyi abadde alina New Year's Eve romantic fantasy kati egenze kuyiika yonna. I have to go. Wamma n'osonyiwa kano kafiringa gewuti ne kamugamba kaŋŋende. I'm really sorry. Butuufu kalabanga kakaleesewo enkyakala mu masekati gaabwe kumbe noono abadde akaabukaabi. What did you do? Kati okoze eki? Nothing. Tiwali. All right, take yourself. Kale kwata ebintu byofuluma genda.
Mago amasoko lindeko. Margot, wait. Mago soko lindeko. Just happened. Kiki ekituuseewo. Sigenda beera mbino. Siagala kubanga nze nnyina obuvunaanyizibwa mukono na obulamu bw'abasigadde. Toyina kyoyonoonye naawe. I'm crazy about Kyoba omanya nti nkumatira. Niye ate tomanyi. Essaawa entono eziyise emabega obadde ogenda ssaba muntu mulala bufumbo. Anti ye yandibadde ensobi gye nandikoze mu bulamu bwange. Maple Drive, breakfast at 15 Maple Drive, breakfast at Tiffany. You know this is fake. Eno ntuuko Mashekatiga. Nkoyo okulira ekigambo ntuuko. Everything is fate. Mbu buli kimu kyonna ntuuko. Love breakfast at Tiffany's. Ani ate ayagala kasineema ako? You Googled it, there are thousands of results. Katonda wange. Woken up in anyone's bed. Yeah, but I woke up in yours. Wali osobola ozuukukira mu buliri bw'omuntu yenna kono nazuukukira mu bubwo. Or whatever it is. Kale kiyite kyonna kyoyagala naye ne bwe kinaaba kisitiro I choose you. Nze nnonda ggwe. Kati ate nze ku saidi yange I choose. Whom do you choose? To do the right thing. I choose to do the right thing. Nze nsalawo okukola ekituufu. Fate is that girl waiting. Oba osanga entuuko y'ey'omuwala oyo akulinze mu apartment eyo. Leka naawe. Thank you for helping me. Weebale kunyamba ekyo ky'olwaleero. You really are. Mu butuufu oli muntu mulungi. Human I've ever met. Gwe muntu omusufu ku nsi yakatoge naliisikanye. Nice isn't a bad thing. Okubeera nice si kibi. Kiba kirungi. It's a rare thing. Kiri rare. Tomala gakisangasanga mitima gy'abantu. So kati tolekeranga awo. Margot, please. Mago soko linde bambi. Manyi mulimu abantu bosobola okubeerera nice bo ne balowooza oba oli mu lwakataala. Yamugamba when a universe gives you a gift, just grab it and take it. Ensi weekuwa ekirabo. Sikambula otwale. Happy New Year, Griffin. Happy New Year, Griffin. Sina kirabo kye ngenda twasiga twa musaawa abendi. Teriyo waabendi. Teriyo waabendi. Mukasi akano nga tuvuddeyo twakwate kuba ntudde bali obudde nga bukedde. Njaga weekanye. Wabula mbajjukiza VJ Junior Soccer Academy. VJ Junior Soccer Academy ngenda kwebaza mwena ababukinze slots. Mbasaba twongeremu amaanyi. Programu zo tuli muzisetinga. Abaana bwe bawumulira we tutandikira. Tusobola bayisha. Ate nga bamanyi holiday ya December etera okubeera empanvu. Tusobola bayishamu. Ojja kulabawo enkyukakyuka. Mwana we singa abaleeteddwa mu VJ Junior Soccer Academy. Twaniriza abawala n'abalenzi. Oh, we had a great Happy New Year, everybody. Hello. Bana yitusanyusa Happy New Year. Fine, it's fine. Lodi yakwate kuba najasika n'abekika. Ran into Fist. Nagudde mu nnyondo. Wagudde mu nnyondo. Ala. Where is Clementine? Anti Clementine aliwa. Mother keeps showing me on Instacart, huh? Anti munnaye bamundaga ku Instacart. Mtata agiise Instacart. Happened. Oh, she didn't get your code. No, she's... Kyongamba nti yafunyemu okwesikako nedda si kwesika naye. Kiki? No, it's actually just, it's not gonna work. Ekituufu kiri kirabika tekigenda kukola. You guys. Munansonyi okubanga badisappointi nze. December 30th is like... Nkimanyi December 3rd ebeera special day mu family yaffe. It's just a day. It's just a day. Naawe osobola okukola olunaku olwokulu ofuna omuwalawo musabe lw'oyagala. Ekitegeera. Mugamba I love you kona I love you more. Wow. Yakwate kuba n'asooka ajjako eno mu kinaabiro asobola okweyozaako. Lengera. Wow. Dude! What? Hey, Kip's here. Oh my god. Wow. Abaagenda n'asooka alengera ekkooti. Bwe yatuuka ebbali ewali ekkooti yasooka ne yeewuunya agenda okugira bw'atyo okuzza amaaso nga nakyala.
Wow. Okay. Ndoso kirabye ebintu bimwe ebeera ntuuko kono nakkiriza. Yakkiriza teriyo w'abandi. Yajja kyava atuuka waali. Butuufu alabira ddala olwodi yali yeetikka omutima gwe ng'era aguyina. Just ebbanga ettono lye yabeerako naye yakizuula nti there is real happiness in life once you get a genuine connection from someone. So kewunya engeri gy'akasanyusa wabula kasiima ne kasalawo kabeere naye ekijja kijje butereevu. Nabagamba VJ Junior the Incredible Eva Chalima never equal. Era nga ku mutimbagano gwa muno wakya nti kwe bubeera syagala baba film pozi ngo gasekono ronize tetemeta shikati wa kuize view plaza naraba kadamu ngenda kusabo sigale ngo scrollinga ngenda kwebaza mwe naba pia ba subscribers ku muno watch mukama bankumire mweraba. Don't give up, na you'll live to see better days and don't give in, 'cause in time you'll find your way. There is a place where you find love and rest, and there is music to the rhythm of your chest. There is a place that you can call your own, and if you need to rest you'll surely find a home. Your home. Seem gray and shady, all colors faded away. You toss and turn at night thinking that maybe there'll never be a new day. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel, a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Yes, mukasi akantolekedde ekyatulese akawungezi k'olwaliro wabula nga nkutegeeza nti Montaro College ne Royal Giant ge masomero gosobola okwesiga okusomeseza n'okubangulira omwana wo era nga gadde ne boarding gatandikira ku senior esooka paka ku senior